twebaza Katonda atuleese ga munno twebaza Katonda kuba woli. Twebaza Katonda kubanga woli. Twebaza Katonda oyo akusobozesezza okubeerawo. Amina. Omukama akusobozesezza okukola ki? Okukola ki? Okubeerawo. Gwani asobodde okubeerawo olwaleero. Amina. N'osobola okujja mu maaso g'Omukama. Mukama mulungi. Ga munno Omukama akwagala nnyo. Omukama akwagala nnyo. Olaba wooli. Olaba wooli. Ekisa kya Katonda kikuliko. Omukama mulungi. Ate obudde bwonna. Omukama mulungi eraze embeera ze weewaawo. Amina. Kakyukira akulinaanyo mugambo omulamwa gw'olwaleero. Ky'otayagala bakkole. Tokikola balala. Omukama mulungi. Omukama mulungi. Ekyo ky'otayagala bakukole tokikola mulala. Aye ky'oyagala bakkolere kikolera abalala. Ga munno ebyo binaakulema. Tebisobola kukulema. Amina. Ebyo tebisobola kukulema. Ebyo tebisobola kukola ki? Kukulema. Kubanga ky'otayagala bakkole tokikola mulala. Aye ky'oyagala bakkole kikolera omuki? Omulala. Amina. Bikula Matayo 18. Matthew. Matayo 18 tutandike n'olunyiriri olw'abiri. Tudduke tutumaliriza tusabe. Amina. Omukama mulungi. Twetaaga okusenvula ekigere nga tulaba mu budde buno obw'ekisiibo, obudde buno obw'okudda eri Omukama, tukoleremu ebikolwa eby'enjawulo ebisobola okuleetera Omukama otusinkana mu ngeri empya. Omukama okukola mu bulamu bwaffe mu ngeri empya. Amina. Omukama mulungi. Omukama asobola otuggyayo yonna gye tuli singa tukola bulungi. Soma Matayo 18 tandika n'olunyiriri olw'abiri. Okusonyiwa. Olugero lw'omuweereza atasonyiwa. Awo Petero n'amusemberera n'amugamba nti, Mukama, muganda wange anansobyanga emirundi emeka nga musonyiwa? Kutuusa ku mirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti kutuusa ku mirundi 7, naye okutuusa ku 7 emirundi 7. Obwakabaka bw'omu ggulu kyebuva bufaananyirizibwa omuntu kabaka eyayagala okutereeza ebibye n'abaweereza be. Yali asoose okubawozesa ne bamuleetera omu alina ebbanja lye lya ttalanta 10. Naye kubanga yali tasobola kuzisasula, mukama we n'amulagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be na byonna by'alina alyoke asasulibwe. Omuweereza n'avuunama mu maaso ge n'amugamba nti, nkwata mpola, ndikusasula byonna. Mukama w'omuweereza n'akwatibwa ekisa, n'amuta, n'amusonyiwa n'ebbanja. Naye omuweereza ye omu bwe yafuluma n'asanga muweereza munne eyamulinako ebbanja lya dinaali 10, n'amukwata n'amukka mu bulago ng'agamba nti, sasula ebbanja. Muweereza munne n'avuunama n'amwegayirira n'agamba nti, kwata mpola, ndikusasula. Ye n'agaana, n'agenda amuggalira mu kkomera okutuusa lw'alimusasula ebbanja. Baweereza banne bwe baalaba ekibaddewo ne bannakuwala nnyo. Banne ne bajja babuulira mukama waabwe byonna ebifuddeyo. Mukama we n'amuyita n'amugamba nti, muweereza gw'omubi, nakusonyiye ebbanja lyonna kubanga wanneegayiridde.
kale naawe obadde tolagiddwa okusaasira muweereza munno nga nze bwe nakusaasidde. Mukama we n'akalala n'amukwasa abakuumi b'ekkomera okutuusa lw'alimala okusasula ebbanja lye lyonna. Ne kitange ali mu ggulu bw'alibakola atyo, obanga buli omu tasonyiwe munne na mutima gwonna. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Katonda yeebale. Kigambo wa Katonda. Temuddamu. Katonda yeebale. Omukama mulungi. Omukama mulungi. Lino ly'evvanjiri y'olwaleero. Obwedda nabadde ndi mu kwebuuza kiki ngenda okubagamba. Ne mpulira Omukama munda mu nze alemera nnyo ku vvanjiri eno. Ng'era ekigambo kyasinga okulemera mu bulamu bwange andaga nti kye twagala okukolera abalala, kye twagala batukolere tukikolera abaki? Abalala. Bwe tuwulidde essomo lino tulabye omuweereza ono katuziteeke mu ssente ezawano kubadde naye tetumanyi bye bitegeeza. Katugambe yali abanjiwa obukadde 10. Amiina. Omuddu mukama we n'amugamba ssente zange, n'azimubanja n'avunnama, n'amugamba nsaasira, n'amugamba nenda kukutonda gwe ne mukazi wo n'abaana bo n'ebibyo byonna. Maki ekitegeeza? Tagenda kukutunda mu nnyumba egi. Oba gwakutunze Mitiyana, omulala n'amutunda Ehoima, omulala n'amutunda Ewakiso. Omukama mulungi. Kati ebintu bye naye yali bitunze ku kitundu kwe yali abeera. Amiina. Naye paka ng'akoze eki? Ng'amutunze. Bwe yawulira okumutunda yali badde yakkiriza n'agamba obanze kuntunda kasita abaana n'abakazi bakola ki? Bajja kusigala. Naye bwe yawulira nti byonna byakutundibwa tewali na kusigala, kyakitegeeza okumusiimuulawo nga takyajjukirwa nti naawe waaliwo omuntu. Ate kiki ekinaalaga nti waliwo? Ebintu byo babitunze, abaana bo bavuddewo, mukazi wo bamutunze, n'ekibanja ky'obadde olina nakyo baakitunze. Oba okyajjukirwa? Omukama mulungi. Ate tavudde ku ekyo, ate wampisa mbi. Amiina. Kati kye twagala otukolera naffe tukikolera abaki? Abalala. Batulaze omuddu ono oba omuweereza ono. Bagambye omuddu ono awo Peetero n'abuuza Omukama nti Mukama wange, emirundi emeka muganda wange gy'anankola obinnumya ne musonyiwa? Buuza munno, singa obadde ggwe nga ggwe obadde onyiiza oba ggwe obadde okola ebirumya abalala, obadde oyagala bakusonyiwa emirundi emeka? Mubuuze. Obadde oyagala buuza. Mubuuze. Obadde oyagala bakusonyiwa emirundi emeka? Omukama mulungi. Peetero yabuuza Yesu, singa anankola ebinnumya musonyiwa emirundi emeka? Singa Peetero yali akola ebirumya bamusonyiwa emeka? Omukama mulungi. Singa ggwe kennyini gwe okola ebirumya omuntu oyo oyagala bakusonyiwe emirundi emeka? Omukama mulungi. N'omunyiiza kati oba wayitawo eddakiika nga 5 n'omuddamu, wayitawo essaawa n'omuddamu, n'agamba naye gundi ondeetera obusungu. Amiina. Si bwe tugamba onkyonkereza, onkyokooza, onsojjasojja, kyako oyagala kundaba kanvaamu. Amiina. Ne Peetero bw'atyo yali alina obusungu bwamunda ng'aga naye nansojja emirundi emeka n'ensirika ne musonyiwa? Mukama waffe Yesu emirundi 7.
Mukama ndowooza yalabanga emirundi 7 giyinza okuba emyangu nti kirungi nnyo bw'aba akunyiizizza emirundi 7 kirungi nnyo muleka olunaku. Amiina. Naye mulimu abatasobola kugumiikiriza ate omulundi ogutya ogumu. Mukama waffe n'amugamba nedda si 7 wabula 7 emirundi 7. Omukama mulungi. Kati abaasoma okubala zemmeka 149 kyekyo 7 times 7 that is 49 9. Omukama mulungi. Olunaku olina okumusonyiwa emirundi 9. Kitegeeza naawe bw'okola otyo naye bw'onoonyiiza abala emirundi eyo gye bagenda okukusonyiwa. Amiina. Neebuuza munno singa bakola ebikulumya osobola kumusonyiwa emirundi emeka ddala mu butuufu bwo? Omukama mulungi. Ekinene nnyagi ogumu bw'agomenkereza okuddako akugamba n'ekirabika onsojja otayise okunnyooma kyako oyagala kulaaka nvaamu n'omulindo ogwokubiri n'agukola n'agaakale kiraga muli obunyoome kolabe ekinvaamu. Amiina. Obadde wakuyomba n'oleekaana n'omuvuma n'okola byonna ne weeswaza bannaawe gaamu n'obusungu obwo oweeri Yesu. Obusungu obwo tubuwe Yesu akole ki? Abutwale tusobole okukola ebyo bye twagala bakole ki? Batukolere. Amiina. Nina olunaku olumu lwe neewulira omuntu yagenda mu botiiki naye nali ngenze mu botiiki n'ajja neyeegeza mu buli lugoye n'ayambalamu luno teruntuuse bulungi leetayo olulala n'aleeta olulala neyeegezaamu atunda ye agambe waayi tomanya ayinza okuba bw'aneegezaamu anaakola ki? Anaagula. Neyeegeza mu ngoye n'abeera omwo bwe yamaliza n'agamba luno ndusiimi naye nja kujja ne ssente. Gamba munno owulira otya? Owulira otya? Omukama mulungi. Nagamba nenze kwegezaamu ndaba akanyumira noonye ssente. Omukama mulungi. Oli n'agaakaye n'omulaba engoye zaye zonna n'azeegezaamu. Amiina. Nga tavuddeewo yadde talina takaatutte. Zimmenya okupanga bw'apangulula bw'ajjayo bw'ateekaawo bw'ajjayo. Omukama mulungi. N'awulira obusungu. Naye gamba munno obusungu obwo walibadde obuweera ddala Yesu. Amiina. Omukama mulungi. Ate obudde bwonna ye Omukama byonna asobola okubikyusa ne bitereerera ddala obulamu bwo ne bubeera bulungi ddala kasita okola ekyo ky'olina okukola ki? Okukola ekyoyagala bakolera abalala kikolera abaki? Yes. Oba toyagala bakuvume ate gwe lwaki ovuma? Omukama mulungi. Ate obudde bwonna twetaaga okulaba nti Omukama oyo omulungi abaako kyakola mu bulamu bwaffe ne tulaba nti byonna bitambula bulungi. Omukama atulaze emirundi 409 awo ne bwe kiggwayo takunenya omuntu aba akukyonkokereza emirundi egiwera aba akukyojjeza emirundi egikola ki? Si wano ogumiikiriza omuntu emirundi 409 oba ogumiikiriza olunaku ga muno olunaku
sikugamba nti ebbanga lyonna olina genda ng'owandiika ogwo omulundi gumu gwa leero gwa ntya obadde omanyi nti gimala kuggwayo gya lunaku lumu omuka mulungi kasa giggwayo oli waddembe okunyiiga naye bwe giba teginnaggwayo toli waddembe omuka mulungi omanyi ninenze ebintu byentu abantu twagala otusonyiwa eri twagala kukola ki abantu bangi nnyo bagenze mu penetensiya naye nga basibidde bannaabwe ekiruyi kuki ku mitima nga basibidde bannaabwe ku mitima babatyawa nze nkubuulira n'obwonoogendayo kyukira muno mugende n'obwonoogendayo ebibi by'ovaayo nabyo ovaayo nabyo kubanga naawe wawulidde ti ne Mukama bw'atyo bw'alikola. Amiina. Kati bw'oba tosonyiye kubanga Omukama essaawa gye yatuwa Mukama waffe essaawa gye yatuyigiriza egamba tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abo abatukola obubi. Kati bw'oba tosonyiye bakukola bubi ate gwe ogenda ofuna ekisonyi gamba muno ng'olina ennaku kale bakulaba weewuba ogenda mu penetensiya buli kaseera Omukama mulungi buli lunaku bakulaba ogenda faaza njagala penetensiya nojja n'agikuwa bulungi n'olowooza osonyiyiddwa kumbe ozzeeyo weetisse agabiigo kubanga tosonyiye bakola buki kyoyagala okukolera naawe sooka okikolera abaki. Omukama yagamba bw'oba olina gw'otannaba kutabagana naye n'ekirabo kyo tekisaanidde kukireetawa kiteekaawo oddeyo omale okutabagana naye okomewo olyoke oweeyo ekirabo kyo. Bameka bawaayo ebirabo nga basibidde abantu ebiruyi ku mutima kitegeeza ekirabo kyo bakisiimye bamala gakola ki maama nnyabo bino eby'Omukama si kumalaga birina kuba perfect kuba naye ali ki perfect birina kuba bituufu kuba naye muki mutuufu. Muno nga tukyalina olutalo Omukama mulungi abantu tukyaye bannaffe ne tubasiba ku mitima male bw'otambula n'omulengera ogamba nsanze ekizibu. Omukama mulungi iba naye ekisiraaniro nga kinnondo la nsanze omuntu ono ekisiraani kinkedde. Omukama mulungi n'olangira n'okulangira ekisiraani ekikukedde lwa muntu gwe wasibirawa ku mutima ali muno otambula naye n'ebizibu bye byonna nga muno nga weetisse kyokka ekikwewunyisa emigugu gye weetisse gikumenyera bwereere si gijjo waliwo yagiwangula ku muki ku musaalaba yagiwangula gyonna ku musaalaba. Ku musaalaba yeetikka ebibi byo yeetikka ennaku yo obwavu bwo embeera zonna amaziga naye ggwe okyagasibye wano ogamba gano amaziga gange gano gange kino kyange. Omukama mulungi nga muno mu kisiibo kino gezaako ebitali bibyo biweyeezo. Amiina. Abadde wasibira munda mu ggwe obawe Yesu omugamba Yesu baabo mbakuwadde siddamu kubeetikka. Omukama mulungi abantu nga tulwanye entalo ezaffe ezitali zaffe ne tuteekamu amagezi gaffe ne tuteekamu obw'omuntu bwaffe abamu ne tunywa ne walagi tuvumeevuma abalala n'ogaakanga omunywere anampulira.
Omukama mulungi. Ate n'ogamba nywa gw'era. Busunzo. Asobola okubanga bagamba twamulabyeko mu bbaala ng'anywa. Bw'amala okuvaayo ajja n'okwetagaza yeetagaza. N'akutandika. Mukuba emiggo lawo ekyo takera wa chairman. Omukama mulungi. Mukuba emiggo ng'abadde akuvuma olawo batakera wa chairman. Gundi yankobye. Kitegeeza byonna bye twasibira wano ne tuteekamu obw'omuntu bwaffe tebikola mu maaso g'Omukama. Gamba muno obw'omuntu bwe tebukola mu maaso ga Katonda. Olina bikola nga Katonda bw'ayagala. Tukyali mu budde obwakalemu obw'okukyusa amayisa gaffe. Gamba muno otuuseewa. Akuzeemu. Oba omubuuziza bikoma mu kkubo. Omukama mulungi. Twetaaga okulaba nti tukyusa obulamu bwaffe ne bukyukira ddala ne busobola okudda eri Omukama. Amiina. Tukyalina ku kigambo kimu. Mukama naasonyiwa emirundi 7. Omukama agambye 7 emirundi. Ate waliwo Omukama wagamba nti bw'oba wanyiize tokkiriza njuba kugwa. Ng'okyanyiize. Kitegeeza tokkiriza essaawa 10 ate si ssaawa 12. Kuba asemala okugwa bw'onyiiga ku ssaawa 10 ebegera kola ki? Kati faaza omu yagamba kiraka kirungi nnyo okunyiiga nga bwakatya. Kubanga weegendera okugwa oba onyiizeeko akaseera akakola ki? Akawera n'onyiigulukuka. Ne wano Omukama yaakugamba emirundi 400. Akunyiiziza w'olina omusonyi eddakiika eyo. Sikugamba nti aleka nsooke musibemu mukyawemu. Amiina. Kati awo tukyalina olugendo. Amiina. Abatuukirivu baakola ate naawe osobola okubeera. Amiina. Naawe osobola okukola ki? Kati olwayo tusaba Omukama bonna be twasibira muno tubakole ki? Tubaggyemu, tubasumulule. Gwe kennyini wamusiba ate tosobola siba muntu nga naawe teweesibiddeemu ng'otambula naye. Ate abamu n'obuzibu bwe tulina buli obu tulina ne be twasibira mu mitima gyaffe nga n'okufa baafa. Otambula n'emirambo mu mutima. Oba giri emeka simanyi. Oyo ne bw'alifa sirimusonyiwa weebale. Bw'alifa otambule n'omulambo gwe. Amiina. Omukama mulungi. Ekyo ky'oyagala bakukolere kikolera abalala. Amiina. Kisaanye omuntu oyo afe. Kitegeeza gwe naawe olina bw'okola obubi naawe okole ki? Ofe. Kisaanidde omubbi ayokebwa omuliro bw'oba naawe wali obbyeko gukwokye. Obulabe butusala emisango. Naye singa Omukama buli yali Yesu yagamba nga batutte omukazi yali gwe bakwatidde mu bwenzi atakikolangako. Yaba asooka omukuba ejjinja. Yakutama bw'ati n'awandiika n'akutamulokoka n'agamba atakikolangako. Yaba asooka omukuba ejjinja n'addamu n'akutama n'awandiika. Yagenda okuddamu okukola ati nga tewali n'atya. Kitegeeza kisaanye oluleme okusalira abantu mu ssango. Sooka weetunulemu ggwe oli otya. Amiina. Nga muno evanjiri etabuse. Omukama mulungi. Evanjiri etabuse. Mu bulamu bwaffe tulina bingi nnyo bye twagala ffe bitukolerwe naye ng'ate abandi twagala tukole ki? Tubibakolere. Amiina. Twagala okugenda mu peretensi ya buli kaseera twejjuse ebibi bye tukoze
naye gwe okujja abantu mu mutima mulimu abantu nga tugamba twabasonyiwa naye nga sinakusonyiwa twabeesonyiwa. Okawulidde ako? Twakola ki? Twabeesonyiwa. Kati twetaaga okutambula olugendo bye twagala. Bwe tuba twagala batusonyiwe naffe tukole ki? Tusonyiwe. Bw'oba oyagala baleme kugeya togeya. Musomesa kinaasoboka? Amiina. Gaba munno kisoboka. Kiva mu kusalawo okwo. Ne bw'oba tosazeewo tosobola bikola naye bw'osalawo osobola. Amiina. Osobolera ddala mu linnya eryali. Tandika leero ogaye Mukama. Naye abantu bano banyiiza. Naye tugambye emirundi 400 okubasonyiwa. Mpe nneema. Amiina. Kati abantu abamu agamba bwe nnaamusonyiwa saagala ddemu ansobye. Ekiri mu ggwe. Ne bw'oba okyakamusonyiwa kati n'addamu. Sonyiwa. Amiina. Ne bw'oba okyakamusonyiwa essaawa eno n'omugamba nkusonyiye waddembe okuddamu okuvuma. Kubanga si gwe oli muki? Muye. Kitegeeza kyali mu kukola ne waliwo agenda okukola ki? Okukimukola. Amiina. Gwe weegenderezeemu. Njagala okubemu ttooki mu bulamu bwo. Mirundi emeka gy'oyogedde ku bantu nga naawe tebakwogerako? Tobuuza, weekubemu ggwe kennyini. Mirundi emeka ebintu ebimu by'okoze ng'obikola abantu nga gwe tebabikkolangako? Ntera okugamba abaana nti bannaye baana mmwe mubonyaabonya abazadde naye bw'onookula bagenda kukubonyaabonya. Amiina. Bw'onookula naawe ojja kukaaba. Waaliwo omuntu omu taata w'abaana yakuza abaana be ne bakula nga balina jjajja waabwe akaddiye. Bwe yakaddiwa nga taata tamugulira yadde akaki? Akanyama. Nga n'ebintu tamugulira. Agamba oyo yakola ki? Yali alya dda. Takyalina kyakola ki? Ng'abaana bawulira ennaku ng'ebaluma nga bo kibafu bagendayo ne bamukimira amazzi ate nga bwe bagendayo abayombesa. Lwaki mugenzeeyo? Amiina. Ne bamulinda n'akaddiwa. Bamulinda n'akola ki? N'agamba bannaye munsindikire ku bazzukulu bannyambeko. Byabikola bakola ki? Mungulire ekkanyama. Wagamba jjajja nti yali adde ennyama takyagyetaaga n'amannyo talina. Kati naawe ennyama ogyagaza ki? Omukama mulungi. N'akaaba n'akaabira abaana agamba gwe watugamba akaddiye bino tabyetaaga. Amiina. Kati awo weebuuzeemu gwe by'okola mpeera ki egenda okusasulwa? Amiina. Nze nawe waliwo olwenzaawo ne ŋŋaana naye Mukama obulamu bwange byekola bwe bampa mpeera funa mpeera ki? Amiina. Ofuna mpeera ki? Singa Omukama agaba empeera eya buli lunaku by'okoze, mpeera ki gy'ogabana? Omukama mulungi. Kati ku bino wammanga sitaani abeera ku kkono, Omukama n'abeera ku ddyo. Buli lw'okola ekirungi kidda eno wa? Ku ddyo ew'Omukama. Buli lw'okola ekibi eringa minzaani nga kidda ku kkono ewa sitaani. Kati bwe buziba yamune bwe buziba nga wabaawo okuwewamu ebisasiro. Ani asinzizza? Kati bw'aba Omukama yasinzizza
ng'empeera ogabana ey'olwo olunaku. Sitaani bw'aba yasinzizza ng'empeera ogabana ey'olwo olunaku eya sitaani. Amiina. Eyeebasenga mulamu ozuukuka oyasimula ssenyiga. Kati musomesa kyogala ssenyiga avamu ku bye tukola. Kimu kyakubiri ku byo. Amiina. Kimu kyakubiri. Omuntu eyeebasenga oli mulamu n'ozuukuka ng'obulwadde bwatabusidde. Musomesa kati ate abaana abato kivako ki? Kiyinza okuba kivako ggwe omuzadde. Omukama mulungi. Amiina. Kati twetereeze mu kisiibo kino tulwane nga tulaba nti tukola ebyo Omukama by'ayagala tukole. Amiina. Amiina. Twetaaga okulaba nga bye tukola mu kisiibo kino byebyo Omukama by'ayagalira ddala tukole ki? Tukole. Obulamu bwaffe busobola ddala okuba obulungi. Osobola okumala omwaka mulamba nga togenzeeko ccupa nga bw'oba okufunyeeko kinene nnyo obudagala buno obwa layisi nga bwomizeeko n'owona. Omukama mulungi. Naye olina okuba nga minzaani eyo yeewunzikidde eri Omukama, si ewa sitaani. Bwe yeewunzikira ennyeene ewa sitaani kiyinza n'okutwala ku ccupa, kubanga ye emirimu gye giri emeka? Kubba, kutta na kuzikiriza. Kati awali okufa mulimu endwadde. Omukama mulungi. Mulimu obubenje. Buli kyolaba nti kitambulira awo. Ndwadde kufa. Ndwadde kufa. Kati bonna abafa sitaani yabatta. Kimu kyakubiri. Amiina. Gwosobola okugamba omuntu ono mulungi yafudde kituufu, naye waliwo obubi bubulaba butulaba obutonotono bw'otateekako maaso. Amiina. Mulimu ebibi bye tukola nga n'abantu abamu tebakola ki? Tebabimanyi. Mu butuufu n'okola ekibi ne sitaani n'akutunuulira ne yeewuunya n'agamba yadde nange ndi sitaani kye saali kikoze. N'okuseka n'aseka. N'agamba yadde ndi mubi naye ekyo ekyo sikisobola. Amiina. N'osanga omuntu ng'avuma Katonda, sitaani naye agamba butuufu yadde ndi sitaani naye ekyo. Yadde nali njagala entebe naye ekyokumuvuma situukawo. Omukama mulungi. Teweebuuzeemu mu byokola. Byokola ki? Byokola. Singa babiteeka ku minzaani byewunzikirawa. Era olunaku lwakekebera bye twagala otukolera naffe tubikole. Bwe tuba twagala Omukama otufuula abalungi naffe tulwane okulaba nga tukyawa byakola ki? Byakyawa. Amiina. Omukama mulungi. Tusobola ddala osobola okumala ebbanga. Okimanyi abaana abamu naddala abagenda ebweru tebabawa treatment ziri awo. Waba muwadde ekinene nnyo bamuwa panado. Gaba munno panado. Eryo ddagala liwonya endwadde eryo. Likendeeza bulumi. Naye n'abeerayo nga ki? Nga mulamu. Naye waakomerawo eno byonna byatajjanjaba ne bittuka. Amiina. Kiva ku ki? Eri aba n'obwesige mu Katonda nti kano akadagala yadde ke nnina teddagala libagera kukola ki? Kumpa. N'asaba Omukama n'amuwonya. N'amukuuma nga muki? Nga mulamu. Omukama mulungi. Kati naffe olw'okuba twagala Omukama akole mu bulamu bwaffe, kye tulina okukolera abalala, kye twagala batukolere tukikolera abaki? Abalala.
bw'oba ola toyagala kukolera bulungi obulungi buleko bukolera abaki abalala. Omukama mulungi, omukama mulungi. Bwe nakulira baatunyumiza nti waaliyo omusajja naye bw'agenda kubafiirwa talya mmere. Takola ki? Talya mmere. Ng'okuziika akola ki? Naye olumala okuziika ng'agenda. Amiina. Nga tamanyi nti naye alikola ki? Alifiirwa. Bwe yafiirwa yabawanga emmere. Bwe yafiirwa baagimuwa mu bungi ne bagifumba. Naye kasita baamala okuziika bwe pa yonna n'esigala ewo. N'esigala wa? Awo. Amiina. Ate waaliyo omulala ye yali tayingiza muntu mu nnyumba ye. Amiina. Nga tewali ayingira mu nnyumba ye ng'era teri akyama nawuwe kati afiirwa. Bamulekera omulambo. Amiina. Tayagala bakyamayo. Kati ate ofiirwa tujje. Ne bamugamba okusonyiwa tuttira embuzi n'omwenge tunywe. Aye tunywera wa? Mu nju. Bwe baamala okuziika n'abattira baali baziika we bati enkuba n'etonnya. Omukama mulungi. Kati buli omu yava eri amaana na kusotta bulungi bisooto n'ayingiza mu matiribona g'ennyumba. Omukama mulungi. Olwo yakigwako oba yakozesa amazzi genkana ki okugisiimuula okutukula oba ku bisenge batutteko ettaka. Omukama mulungi. Aye kati erinza obutaba ffujjo era bajja bagamba tokwesasuze bukya otugaana okuyingira wa? Mu nnyumba yo. Amiina. Eno gye nzaalwa esseppopo. Amiina. Waliyo omuntu nga ye tasuza baki? Bafiirwa. Oyo namulabako maaso ku maaso. Bwe yafiirwa batono nnyo abaagendayo. Ndowooza omulambo kyenkana yaguliko n'abamaka ge n'abaŋŋanda. Okuziika baaziika naye okumusuza tebaamusuza. Gamba munno bwe kiki ky'otayagala kukolera abalala nga ate ggwe oyagala bakikkolere. Omukama mulungi. Mu bulamu bwaffe tulina ebintu bingi bye twetaaga naye olw'okuba tetufaayo kubituukiriza. Bwe bisinkana obulamu bwaffe tunyiiga nnyo. Amiina. Tukola ki? Tunyiiga nnyo naye ng'ate gwe wabitandika okubikola. Gwe watandika embeera eyo. Kituufu ogamba omuntu oyo takubuuza naye gwe omubuuza. Bwe mubuuza tanzira mugwirimirako okola mulimu gwo. Omukama mulungi. Okola neema ya Mukama. Omukama yagamba twagala ki? Twagalane nga abato twagala bwe tulina okwagala. Yes. Okola kya Mukama. Evanjiri oli mugirangira wasuza otya mu linnya erya Yesu. Omukama mulungi. Omugamba wasuza otya mu linnya lya Yesu. N'asirika noga Yesu z'ogwange ngukoze. Ate bw'otanza bulungi osibye. Nze nga ntambula. N'enkyawe nkusanga sikwayana. Wasuza otya oba wasiibye otya mu linnya lya Yesu. Omukama mulungi. Ati kyenjagala bankolere. Nino kikolera abaki? Njagala okumbuuza. Lwaki sibuuza? Omukama mulungi. Osanga omuntu yeereeka n'obwana
bwana amwe temubuuza bwana amwe akaana kasooka wasiibye otya ssebo kikakola bukaka kakufukamira kafukamirawo tekasobola kuddamu nti bulungi mpozi obw'ennaku zino obu era kafukakaga sibyotannonyabo okatandise okukayigiriza ki ate nga tokagambye nti fukamira. Amiina. Omukama mulungi twetaaga munno weetaaga okukolera abalala ebyo byoyagala bakukolere. Amiina. Nze nabagambako wano olumu nga tukyali bato nga nkyali muto kyalina mu pulayimale nga ku kyalo omuntu nga bw'atuusa emmere oba bijanjaalo oba kasooli olaba kinywa naye bakuleetedde naye kati tewakyalina ogu akuwa nebuuza muno naye gwowa omukama mulungi omukama mulungi yani tebabitukola naye ffe tubikola gaba muno gw'obikola kati banaabikukolera batya nga tobikola tandiikiriza olabe obutuufu tosobola kukolera muntu oyo emirundi egi n'atakikola gwosoomooza omugaye mnange ekinywa ky'ebijanjaalo n'okimusiima ne bw'aba takuddiriza gaba mukama nze mpaggwe ng'omuwa nogenda ku kyalo ate mu kisiibo kino walibadde olabira ddala ddala atalina n'obaako ky'omuwa. Amiina. Omukama agamba omukama buli lwe tuwa abo bennyini abatalina tuba tuwadde Kristo yennyini atambula. Amiina. N'osanga omukadde tasobola kubaako kyakola akazuko kayina ewaka kakyali kato. Amiina. Naye ng'olina ky'osobola omukolera bw'okimukolera oba okoledde ani? Yesu. Kati naawe linda emyaka gye egy'obukadde ogaanye okuyamba abakadde. Girinde. Kyukira muno omugaye erinde obukadde bwo. Ng'okaddiye bulungi ate kyesobola. Nga n'akasepiki bw'okasitula otambula otagala. Linda. Maama wakugambye mpa ku muzzukula nnyambeko onoomuliisa ki? Linda. Tebabeera mu kyalo bayigirayo empisa embirinda ng'okaddiye naawe kyewagamba maama wo nabo tebajja kukuwa bazzukulu. Amiina. Omukama mulungi ekyo kyotayagala bakukole tokikola baki banno. Oba oyagala bakuyise bulungi nawe oyisa buki omukama mulungi. Kati omuddu ono ki ekyaliwo? Omuddu ono ekyaliwo kye kino. Mukama wa amusisinkana wagambye watya? Tewagambye kyokka Yesu n'amuddamu nti sikugambye. Amiina. Katandikire n'olwabiri mu ennya. Bwe yali ng'atandise okubawozesa ekatandikire awo. Yali ng'atandise okubawozesa ne bamuleetera omu gw'abanja talanta omutwalo gumu. Amiina. Gw'abanja talanta meka? Omutwalo gumu. Kyokka teyalina nsimbi za kusasuza bbanja. N'olwekyo mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu bye byonna ebbanja liryoke lisasulwe. Awo omuddu n'afukamira n'akola atya? N'afukamira. Kawulirize bulungi.
n'afukamira n'amwegayirira n'agamba nti ngumiikiriza. Kola ki? Weza akulina ddala olina obugumiikiriza. Omuntu akugambye ngumiikiriza ebbanja ndimanyi ngenda kukuleetera chairman. Amiina. Omukama mulungi. Nze abantu bendayo Katonda bakoledde ebyamagero ng'ababadde abanja ssente ze nnyingi n'asirika, mu kusirika n'amusabira n'azimuwa. Amiina. Si bbanga dde nayogedde jjo n'omuntu omu n'addeeyo Bukalango n'agamba alina omuntu gwe yeewolera ssente mu bbanka. Amiina. Yamwewolera miliyoni zaali yangambye 18 awo. Oyamala okuzimwewolera n'alinnya n'agenda mu Amerika. N'amugamba bwe naaba ntuuseeyo nja kuba nkusindikira nga bw'osasula ki? Ebbanka. Bwe yatuukayo n'asirika, ebbanja ne likula ne liwera miliyoni 25. Omukama mulungi. Ono n'agamba kansasule. N'azisasula mu bulumi n'azimalayo. Kati lumu agenda mu ssala n'asaba. Bwe yasaba n'agamba Mukama njagala okudda wano nga nnina kino. Amiina. Mu kubeera mu kusaba essaala eyo Omukama kye yakola, essaala ye mu kugiwulira n'agenda n'asinkana oli gwe yeewolera ssente ebbanga lyonna nga takola ki? Atazimuwa. Yali alina weekses, yali agamba okuddayo nga nnina kino. Kiyamye mu maaso g'Omukama kyaddayo nakyo. Mikwano gye nagigamba nze nzirayo nga nnina kino nga maze kigula. Yamugamba katulabe. Wiiki emu neggwako kiwasuubiza okifunye. Ne wabulayo ennaku 3. Kati mu nnaku ezo 3 ezaali zibulayo, ow'omu Amerika n'amukubira n'amugamba nsonyiwa bwe natuuka eno byankwata ssente ne zikola ki? Ne nagenza okuba mu bbanka nga ssente zeeyongera paka miliyoni 25. Naye ngenda zikusasula nkwongere namu. Amiina. N'amwongeramu miliyoni 3. Omukama mulungi. Zaabirimu 8. N'amugamba akawunti ye eri okyagirina nti ye kubira gundi agikusindikire n'aziteekako. Omukama mulungi. Munno obugumiikiriza. Omukama mulungi. Kituufu bonna abamu basobola okuba nga tebalina mutima, naye Omukama nga yagambye nti bajja kukusasula. Omukama nga yagambye nti bajja kukusasula, gwetwala ssaala basabire bulungi kuba naawe olina abakubanja. Amiina. Ate naawe tonnabasasula. Naawe oyinza okuba olina ebbanja eritutta akabanga nga tonnabadisasula. Kati naawe bagumiikirize basabire nga naawe weesabire osasule. Omukama mulungi. Ono yavunnama n'agamba n'amwegalira n'amusaala amugamba ngumiikiriza ndikusasula byonna. Ndikusasula byonna ebbanja esasulwe. Awo omuddu n'afukamira. Awo mukama w'omuddu oyo oba mukama w'omuweereza oyo n'amukwatirwa ekisa. Owulira ekisa? Nga muno olina okuba n'ekisa. Nawe basobole okukugirira ekisa. Bw'onooba toyina kisa, ng'ekisa kyabula mu bulamu bwo, teri agenda kukugirira kisa yadde n'ogu yadde n'omu. Omukama mulungi. Kitegeeza bw'okoowa okukolera ekisa, nawe bagenda kukoowa kikukolera.
Amina. Buli lw'okola obulungi naye bagenda okukolera obuki nga kwotadde ne Mukama Katonda waffe. Amina. Ate Mukama onoomusigaza otya nga abalala tolina kyosobola bakolera. Omukama mulungi. Oluyimba lugamba oyagala otya Katonda wo notagaza beyaganza. Ayagala Katonda ayagala kisi muntu. Ayagala ki? Ayagala ki? Ayagala buli atya buli muntu. Kati gwasosola nawe bagenda kukusosolanga ali ebyennyanja n'asosolamu amagumba waleba eggumba ly'ebyennyanja. Omukama mulungi. Omukama mulungi. Banne tusobola okubeera abalungi nga buli omu atweyagaliramu. Nga muno tusobola okubeera abalungi nga buli omu atweyagaliramu n'agamba ne banaye Mukama yatuwa omutima gw'omuntu oyo. Omuntu oyo yeeyagaza. Amiina. Naye olunaku lw'olikyuka n'ova mu bulungi. Amiina. Anti Yesu be yali agenda okufiirira be baamukomerera. Omukama mulungi. Kayitegeeza olina okwekwata ku Yesu n'omusaba enneeme ey'okugumira obulumi. Amiina. Amusomesebe tetujja bisobola kituufu naye mujja kubisobola kubanga buli omu alwanirira atuule ku gwaddyo gwa Mukama waffe ani Yesu. Kati tosobola kugutuulako ng'ogamba ate kati bano mbasoso. Ye teyasosolwa n'atya n'abaamukomera yabafiirira ate n'abasonyiwa mu bulumi nga n'emikono agireeze ng'enninga ziri wali omusaayi gutiiriika naye gwe tonnayiwa yadde omusaayi ompozi nga gukulukuta mu mutima. Omukama mulungi. Eggulu ly'abalonde bw'oteenenya toliyingira. Eggulu ly'abalonde. Eggulu ly'abalonde ow'obusungu toliyingira. Onde bw'oteenenya toliyingira. Onde ow'olugambo taliyingira. Onde eggulu ly'abalonde ow'obusungu taliyingira. Onde bw'oteenenya toliyingira. Omukama mulungi. Olina okuba omulonde. Omukama mulungi. Ekibeeza abantu mu purigatori ebbanga ebikolwa byaffe n'olw'okugayaalira Katonda bye yatugamba. Kuba bw'oba oyagala omuntu okola bye yakulagira. Amiina. Okola bye yakola ki? Kayitegeeza abantu abamu bagamba waayi naayita mu purigatori lwaki osaba kuyita direkiti ng'ogenda mu ggulu. Njagala gwe okole ky'osobola kubanga ekitwala abantu mu purigatori okuba nti okwagala Katonda kwakeeya. Lwe Luganda lutuufu. Omukama mulungi. Kwakendeera kanjogere lwentegeera. Kwakendeera mu bbo kubanga yali ayagala Omukama nga mu Mukama n'abantu bonna abalabiramu Katonda oyo. Amiina. Kati olw'okuba nti kwagenda kukendeera olina okutuuka eri omuliro gukwokye gukutukuze osobole okuddamu okwegomba okwagala Katonda n'omutima gwonna. Amiina. Olina okwagala Katonda ng'owulira ebbugumu ery'okumwagala. Naye abantu abasinga ebbugumu ly'okwagala Katonda tono. Ku 100 tulinako 3 nago mangi. Amiina. Poza muno ddala singa abadde bakuwa max ku kwagala Katonda ku 100 olinako mmeka? Oyinza n'okwekanga olinako 3 oba 7. Omukama mulungi.
kati wotegeera nti olinako percentage ennene ng'otandise okweyisa nga Mukama bw'akola ki bwe yayagalanga nawe bw'okola ki osonyiwanga Mukama bwe yakola ki kati awo oba olinako percentage ennene Omukama mulungi wekebere nze simanyi nange gye nnina Mukama asaasira busaasira amiina kati ki ekyabaawo ono bamaze omumusonyiwa kyokka omuddu oyo bwe yafuluma n'asanga muddu munne oba mukozi munne gw'abanja dinaari 100 ye wadde bamubanja dinaari 100 Omukama mulungi tuli Matayo 18 taase 21 naye kati tuli ku 28 amiina omuntu oyo bwe yafuluma omuddu ow'omuweereza n'asanga gw'abanja dinaari 100 baade bamubanja 1000 amiina gw'abanja emitwalo 10 baade bamubanja kakadde gwe babanja akakadde bakamusonyiye asanze ow'emitwalo 10 amiina n'amugamba ssebo n'amugwa mu bulago teyamulinda nakumweyanjulira nti munnange nsasula n'amugwa mu ki naye Mukama we teyamugwa mu ki n'amugwa mu bulago n'amugamba nti nsasula ebbanja lyange awo nno omuddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira n'amugamba nti ngumiikiriza ndikusasula naye nga gwagamba talina bugumiikiriza gamba muno obutaba na bugumiikiriza n'ebyo ebyakusonyiibwa edda bikuddako Omukama ate kuwuliriza kasi ekigambo kya Katonda weekiri kyogera Omukama mulungi ye n'atakkiriza wabula n'agenda n'amuggalira mu kkomera okutuusa lw'alimala okusasula ebbanja baddu banne oba abaweereza banne bwe baalaba ekikoleddwa ne banakuwala nnyo kati abakulaba gwe omukristu ng'olina ky'okoze baseka ne baga nekyalikoleddwa omuntu omulala naye nekikolebwa Ssaabakristu nekikolebwa omusomesa nekikolebwa omuwanika nekikolebwa oyo asoma buli lunaku Sande nga n'olwokubiri abeera ku St. Kereya bannange kino kikambu oba essala ze basoma zifiira ki Omukama mulungi kati n'amuggalira mu kkolero ne banakuwala nnyo baweereza banne ne bagenda ne babuulira mukama waabwe byonna ebibaddewo byonna ebikoze eki awo mukama waabwe n'amuyita n'amugamba nti muddu gw'omubi oba muweereza gw'omubi buuza muno ddala oli muweereza omulungi gwe oli muweereza omulungi gwe oli muweereza mulungi amiina omukama mulungi n'amugamba muddu gw'omubi muddu gwe omubi nakusonyiye ebbanja lyonna kubanga wanneegayiridde nawe ogenda ne weegayira mu maaso g'omukama akusonyiye ebibi byo naye n'omaliriza ng'ate gwe abakusobya tobasonyiye kale ne weewuunya omutwe buuza munno weetisse mutwe oba weetisse kintu kirala omukama mulungi kubanga gw'ogendera ne wosaba ekisonyiwo ate gwe ng'abakusobeza toyagala kubasonyiwa obeesonyiwa bwesonyiyi zo yonna mwesonyiwa siina geereega namwesonyiwa ate awo boolina kyokoze njawulo ziri okwesonyiwa kirala n'okusonyiwa byagala okufaanagana kibanga boogamba embuzi n'embizzi
byawula akanyokota nga n'okusonyiwa n'okwesonyiwa. Byawula akantu aka byawula I na U, kyekyo teweemenya. Wano wagendawo U, wali wagendawo I. Mbi mbu. Omuka mulungi. Kusonyiwa kwesonyiwa. Wano wo kwesonyiwa kusonyiwa. Wano wagendawo nyukutezi, wagendawo W kwe ne I, wali wagendawo K U. Kitegeeza kino obutasonyiwa bunene nnyo, ate gwe oyagala okusonyiwa. Amiina. Musomesa ebyatuleese byabadde birala, n'oli wano oyogera bino. Batugambye ogenda kutusabira. Ogwo omulyango munene nnyo, sitaani mwayita ffenna n'atukuba. Amiina. Abamu tulemeddwa okusonyiwa, oloota n'omuntu oyo akutuka, kumbe gwe weetuga. Amiina. Wagaana omusonyiwa ne bw'ofuna ebirooto, oloota akutuga, oloota alina byakola, kumbe mu ndowooza eyo mulowooleza ebintu biki? Kali by'omulowooleza by'owebaka nabyo. Omuka mulungi. Oloota olaba akuleetedde eddagala, kituufu ayinza okuba alireeta naye ayinza okuba talireeta. Amiina. Oloota mulwana, kumbe era olinamu obusungu obw'okulwana naye, wamusibira ku mutima. Naye musomesa, lwaki ndoota nnyo nga nlwana n'omuntu ono? Kituufu era mutima gwe oyagala okulwana naye kubanga wamusibira mu mutima. Buli kaseera otambula naye nga wetugaa ntambula ne Yesu mu kkubo ly'abalungi effunda, nga mwoyo w'amaanyi asula mu nzannyamba. Kati gwe awali Yesu otambula n'omulabewo mu kkubo ly'ababi ery'eddene ddala, ng'omwoyo omubi gutambula naawe gukugamba oyi tomusonyiwa, tomusonyiwa, tomusonyiwa. Ate yonna ekitaani kyabeereddwa omubi, omanyi kyakola? Akola ekintu eki kimu. Ono bw'amuleetera okukunyiiza ng'addukewo ng'agamba tomusonyiwa. Bw'oba oyagala akusonyiwe amale kwetondera. N'addayo eno n'amugamba tomwetondera, tulabe ky'anaakola. Kati n'addayo eno n'agamba bw'aba agaanye okwetondera toddamu kumunyega. N'addayo eno n'agamba naawe tomunyega. Ate oba osobola muvumire ddala. Bw'akwebuuzisa muvume. N'avaayo n'agamba nti bw'anaakuvuma muddemu oba mukube mulwane. Bw'anagenda n'agamba bw'anaakuddamu mulwane. Kati gwe bw'onoomuddamu ng'akulumba nga mweyuza, mugenda okulaba ku kyalo mwevumye, mwewemudde, mukoze mutya, mweswaziza. Bannange bwe simanyi nti akamwa k'oyo kasobola ovaamu ebigambo ebinene. Omukazi yakuyewo akagambo. Omuka mulungi. N'oswala n'oswaluka. Abadde gwe babadde bawamu ekitiibwa naga bannange. Kati n'obwana obubadde obulyagalyoga omukazi oyo avuga. Kati nako bwe bakanyiiza ne bakanyiiza bye wakozesa bikakozesa. Akana mama we yakatendeka akalaba mukyala gundi nga afuluma ebigambo. Amiina. Olaba sitaani kyakola? Nabuukirira sitaani. Oyo ne bw'omubuuza n'addamu n'akuvuma naga tomanyiira nno saagala kumbuuzabuuza. Kituufu. Ayina okugamba gwe wayondayoko nga nkubuuza, lwaki gwe onsookereza ombuuza? Tombuuza bireke. Obuga mu Yesu yatugamba twagane nga nze nkwagala kankubuuze. Omuka mulungi. Ye maama gw'osoose okumbuuza
Bamubuuziza ddala okukoowa nakooye. Kituufu tayagala omukole ki? Naye oyagala naawe bakole ki? Kuba naawe bakuyitako nga tebakunyeza owulira nga kikwokya omutima. Kibanga luyiira lukuyitamu. Omukama mulungi. Buuza munno n'ogera ku mukolo n'osimba ne batuula ne baleeta emmere ne bagikuyisaako ne bagiwa omulala. Owulira otya? Naale singa naawe wali okikozeeko n'okwata n'ogamba neyo ebifo ebingi sooka okwate ggwe nkuleetera. N'oleeta ya kifyeki n'ogimusimba linda lw'onoogenda ku mukolo. Ojja kulanga gy'obadde ogenda okukwata gumiikiriza eyejje no yoono. Bagenda okukuleeteranga n'ekibi kye bakuleetedde kya ggumba. Tekuliiko nnyama. Ebadde ng'ennyama bakuleetedde gunywanywanywa. Bw'onooyiga oggula ennyama onoolya. Waze kukkutira wano kwata. Babalina okuga wasooze mmeka? 10 wagize lugula ebifi bimeka? Omukama mulungi. Kati awo ffe tulwana okulaba ntukola muki? Gwategedde. Aye tokola nga atatama kutegeera. Amiina. Abatuwulira nammwe abali wano n'abatulaba bonna tukyuse. Amiina. Aye tufuuke ekizampo. Tufuuke ekyokulabirako. Bagayira bannange omukazi oyo okuva lwe yatandika okugenda ebbira yali ayomba. Naye kati onoonya n'ekigambo kye tokiraba. Gaba munno banoonye ekigambo kye nga tebakiraba. Nga yali azuuza olugamba. Ne bwe balwalagawa bbira akyusa. Naye njagala ŋŋendeyo nabe kiki ekibeera eyo. Otandise okukwata ku mitima gy'abalala. Naye buli lw'onoova wano nga tewali yadde akakyuka basooka ne beebuuza yeetisse ki? Watermelon, nsujju. Omugamba nti mbavumye wekwata ku gugo naye nkutte ku gwange. Paapaali. Omukama mulungi. Ne bagamba omutima gwe guliko amasanda. Ayina kitima ayina mutima. Ayina ogutima guliko n'amasanda gugegedde. Amiina. Amiina. Gaba munno osobola okuba omulungi. Ate si ntya wabula kati. Amiina. Nze neesiga ddunda Mukama wange. Buli ekijja sirinyeenya. Nyweredde ku ggwe Mukama wange. Mukama wange. Buli ekijja sirinyeenya. Nyweredde ku ggwe Mukama wange. Amiina. Bwe tuba twesiga Omukama n'ebikolwa byaffe birina okulaga Omukama gwe twesiga. Tuba tukyali mu ssomo tukyeyongerayo tukyadduka emisinde. Amiina. Twagala tubeere nga kituufu Sentikereya tukozeemu omulimu. Nga buli omu agamba mutuufu Sentikereya yaddemu naye n'omulimu gwekoze. Amiina. Abantu bakyuse, abantu bategedde Katonda, beeyongedde okubeera obulu. Bannange lwakuba Abasentikereya be batono. Amiina. Naye at least ffe abajja wano ku Sentikereya bwe lwakubiri. Tulwane. Amiina. Tulwane okulaba ng'ebituyigirizibwa tubiteeka mu ki? Mu nkola. Amiina. Ng'ebituyigirizibwa tubiteeka mu ki? Mu nkola. Amiina. Omukama mulungi. Kati awo
olyokola omukama bwagenda okutambuza ebigere mu makaago mu bintu byo byonna. Amina. Amina. Zenna ebitakyankaabya maziga. Amina. Nina ebitakyankaabya maziga wadde n'akamu. Bw'ompulira nti kyenyiga ng'anfukamira ku kitebe ky'amagezi nga ngamba Maama Biikira Maaliya kitebe ky'amagezi mpa amagezi bino mbiyiseemu ntya. Bwe ziba nti ssente ze njagala nga Maama Biikira Maaliya Yesu wamulera bulungi nange osobola okundera bwe kyenjagala n'okola ki n'ekifuna ng'okinsabira eri omukama. Olabiraawo ng'omukama anyeenyeza ng'oyiseewo. Amina. Amina. Ebiseera ebimu mbina bye mbasaagala okwogera naye kino kankyogere. Juzi nga mbuuza omwana mukulu ali mu siniya 3 Mukatuliki ne mugamba kiki kikuganya okugenda ku kyaki? Siina ngatto. Ne mugamba tolina ngatto ate z'osomeramu zaayolise. Naye nga kyava ku ki? Yasooka n'aŋŋamba abaana bo beesiimye ne ddadi afaayo. Ne mugamba ate owuwo okiwulira? N'agamba okubaawo n'obutabaawo njawulo 0. Omukama mulungi n'aŋŋamba okubaawo n'obutabaawo njawulo ki 0. N'agamba ate ne kinneewunyisa naye pasita neŋŋamba bannange n'agamba naye sente zaafuna oba ziteekawa. Amiina. N'agamba ekinneewunyisa afuna ssente naye ate muganda we yatoola sukulu fiisi wange yazirina tafaayo okubeerawo kwe n'obutabaawo tekulina mugaso. Empulira nga kyenkubye wala. Ate ng'omuntu oyo erinnya alifaananya ku baana be nnina nga n'omuziro gwe gumu. Gamba kati nkoze ntya ne muganda naye kati saba omukama bwe naafuna uzobadde ogenda okugula ngenda kukuteerako oyongerezeeko ekisinga obutono. Nensaba omukama nenzifuna nenzimuwa newenamadu wenamuwadde bwenti ate omukama kyeyaleese. Omukama mulungi okwata mutwalo aleeta kiziki. Omukama mulungi gamuno wowoogabya teweegabyagabya. Kino balasaagala kyogere naye omwana namukwatira yaŋŋamba engato zaagu mu kitundu nemugamba ngenda kukukwatira omutwalo n'ate mu kugukwata nempulira nga omutima guŋŋamba kati 5 anaazijjawa nemukwatira gumu kitundu oba yagula engato oba teyagula ekyange kyakola ki. Naye tewaayita yadde ennaku eziwera emmeka ng'ekizike kiri muno. Kinoonya kirala tusobole okuzaala. Amina. Musomesa otwesomerako nedda munansonyiwa naye nange saagadde beewaanirako ne nange ndaba ebirungi omukama byakola ki. Amina. Kati awo ebirungi omukama byakola buli lw'obaako kyokola tiikako essaala mukama nkola kino naye mukama nange sumuula amakubo gange. N'omwana omukama akuwa omukisa n'ogamba mukama gusensere mu byange byonna mu linnya lyange ngutwala ate gusensere mu byange byonna. N'olyokola omukama bw'asumulula ye bw'asumula abondogolawo bondugguzi. Amiina. Kyempulira nga nina okukikola nkola bukozi. Amiina. Kyempulira nga nina okukikola nkola buki. Kamubuulire olumulira nali bukalango nensanga omukadde ali omu mwegayiriza asabira abantu nga mumanyi bulungi alina obuzzukulu bwe oluusi bwambala empale zirimu ebituli neŋŋaana ye nebeera amaaso ga Yesu nayinamu omutwalo gumu n'ekitundu mu nsawo nepulira mu mutima nga muwe 5 ezo. Amiina.
Saagala nnyo bibagamba naye kuba Mukama ogadde obugabo ogwakola gule mukola ki naye kambabuulire tulabe engeri tusobola okukolamu kubanga bwe nakikola bwenti yafuluma naye ng'ate naye njagala zimuwa wano mbe nga mubuuzaako agende n'afuluma ne ŋŋamba omukisa nnyinza okubangoleka naye nfuluma ne muga onoogulamu kasukaali ejjajje neezayo mu kyapo nanga Mukama akuwa omukisa n'awubirako ne Yesu n'essanyu ne nga kyekyo ate siraawo ng'abo akasiya kiitudde mu maaso gaayo tekakoze eki tekansaze. Amiina. Bwali tebunnaziba ng'ettaano Mukama azikubisiza emirundi emeka? Gamba munno ng'omutwalo gukoze eki? Ate bwagenda okukeera enkya ng'ettaano ze namuwadde nazo zikomyewo gwe gumu ekitundu gamba munno kisoboka. N'abazzukulu abaagaana okuwa ssente ne bakuwa. Omukama mulungi. Okimanyi waliwo omuntu ng'alina abazzukulu naye nga balina ssente naye nga yadde ne kiro ya sukaali. N'abaana bennyini b'ozaala bakola ssente naye nga teri atola yadde 10 n'ekitya. Kati olwaleero kolera Omukama. Kyoyagala bakolere kikolera abaki? Bwe maapu yanjagala bampe bwe ndaba ow'okuba nga mmuwa nga nze nembeka kubaagaba mulina ate bw'agaba tatunula bbali agabira ddala. Omukama mulungi. Yes, kitwagala otukolera tukikolera abaki? Oba oyagala bakusonyiwa lwaki tosonyiwa? N'osibira abantu ku mutima n'ogamba omuntu oyo simwagala yakola ki nange simanyi kye yakola naye simwagala. Onoonya n'omuntu kye yakola nga tokiraba naye ng'ate wamukyawa oliko akatuli ku mutwe. Omukama mulungi. Omukama mulungi. Newewuunya olwaleero oyagala okusabira naye gw'osabira abalala. Omusomesa obeera musala z'osabirako gw'osabira. Nange wemanyi mutesa ng'amuka buli omu ansabira nange Mukama oyimusa musisinkane kola ku bibye kati gw'atansabira owedde. Mukama nsabira bonna be tusaba nabo ate Mukama abasabira mbaye musa mu ngeri etali ya bulijjo. Ayi gaa munno singa onsabira naye nga bwakusabira singa oli wala. Singa osabira oyo akulinaanye nga naye okusabira mwali badde mulabwe muli era wali badde olaba era tugenda va wano nga buli omu yeetemye olunaku lwagenda osabira ekifo kino n'abajjawo bonna tugenda kwetema ennaku buli omu afune ng'oluwaayo ku lwotosabirako byetaago byo. Lunaku luno twagala okuva ku Mande kutuuka ku Sande nga zonna kuliko abaliko. Oba wewerekereza emmere osibira ku lwaffe nga tugamba weewaawo tiisi enjala ekulumidde ku lwa musomesa n'abajja ku lwokubiri. Omukama mulungi. Aye si wano wokka ne ku paaliisi oba okikola lumu. Omukama mulungi. N'olyokola obulamu bwo okutambula kuba Omukama oba omaze omuddizayo at least. Amiina. Omukama mulungi. Twagala kumaliriza ssomo tulabe obudde oba bukyaliyo tutwale essaala. Olwaleero essaala yakwefaako. Amiina. Tukomye ku lwakumeka. Awo Mukama n'amwyitana n'amugamba nti muddu gw'omubi atasonyiwe nakusonyiye ebbanja lyo lyonna kuba wanneegayiridde kale naawe obadde togwanira okukwatirwa muddu munne ekisa nganze bwe nakukwatiddwa ekisa. Kati bw'oba tokwatirwa banno kisa gwe kisa oyagala kyaki? Buuza akulinaanye gwe atakwatirwa banno kisa oyagala kyaki?
bw'omuno tomukwatirwa kisa naawe tosaba kisa. Musomesa bitabuse si wo wokka obula newala byatabuse dda. Omuka mulungi ojja lowooza nti naye newo yakulinaanye tali bulungi. Omuka mulungi n'oyo gw'olaba akulinaanye oyo tali buki tali bulungi n'akuwulira tali buki bulungi. Twetaaga amugambye muddu gw'omubi nakusonyiye ebbanja lyonna nga bwe mwewaana ne penetensi yammwe abatasembera ffe twejjusa kituufu wejjusa naye osonyiwa. Kitegeeza ebyo byovaayo nabyo mu penetensi ovaayo byetisi. Musomesa naawe olimba ate Mukama bw'asonyiwa kugamba ye yali musiro okugamba nti tutwale essala ya kitaffaale mugo nti tusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa. Yali musiru yeewakanya. Kitegeeza bw'otasonyiwa nawe tojja kusonyiwa ovaayo byetisi. Nga bwe wagenze kituufu obyatudde. Era kyobola sitaani agamba nga bw'otasonyiwa naawe bikukyakulika ate mba nkulina nze kennyini nze abireeta. Nakuteekamu obutasonyiwa baleme kukusonyiwa kubanga bwe waalisonyiye walibadde okola bulungi mu maaso ga Katonda. Abantu abamu bagaanye okusonyiwa ne bafuna ebirwadde ng'oluusi bafuna n'ebibafumita mu ki oba obadde okirina sonyiwa. Obadde olina ebikufumita mu kifuba weekebere oyinza okuba olina bwewasiba muki mu mutima gwo nga wabaggalira omwo wateekako n'ekkufulu n'ebisumuzo n'osuula. Kati leero noonya akasumeeni osale ekkufulu eyo obaggulire bafulube. Amiina. Leero baggulire bakole ki? Bafulume. Nze waliwo olunaku olumu lwe nali ndowooza nti nasonyiwa omuntu naye nentambula nga munaku mmusabira nenga Mukama penneeme sonyiwa omuntu ono netuuka ekiseera nga mpulira ninga akoze eki ne lwaki olwo enamanya nti tannaba kuva mu mutima. Namutunula bweti nejjukira byonna bye yakola lenga naye musajja gwe tewaali badde ggwe ng'ate olina muweereza. Namaliriza ne ngamba Mukama badde manyi namaliriza nkyayiri mu lugendo ga munno okukola obulungi lugendo. Tolowooza nti leero ogenda kukola bulungi bikomaawo nti eggulu oliwangudde. Waapi tolirira yakukolerera puligaate olino toyambiddwa lekanga ogenze mu muliro. Omuntu asobola okuddawa nze kolera puligaate oli n'atukuzibwa eyo n'ogenda omumaliriza ng'okoleredde muliro. Kolerera eggulu ati lisirikale buki naye nga togamba nti nze bannange puligaate oli kasitawo eri omaye baali onootambula ng'okaaba amaziga. Ogamba kifo kiri awo kijjudde. Bw'ofa bw'otyo otandika olugendo nga bw'otambula ng'ova ewo ojja ku Seetikereya lugendo olukutwala mu ggulu nga lujjuddemu ebibonyoobonyo ebya buli ngeri. Si kifo nti kijjudde tikiri awo kyannaku omugenda okubeera nti mwenna mwetuumye lugendo. Aluwangula yayingira, aluwangula yayingira, aluwangula yayingira. Amiina. Kati olugendo olwo ekkubo liri eri limu lirimu ebibonyoobonyo ebya buli ngeri. Amiina. Bw'oba wavumaavumanga olulimi olwo balina oddukangavula oba baluyisaako nkato zijjudde muliro balutukuze. Yali Erisa, yali ani Yeremiya, yali Isaaya gwe baateeka eryanda eryokya nga balikwasizza magalo ku lulimi ku mimwa gitukuzibwe kuba gyali gimansula ebigambo ebitategeerekeka. Kati weebuuzeemu gwe ejjo banaagikola batya? Talijjudde olugambo. Amiina.
mukama we n'asunguwala okawuliddako n'asunguwala n'amukwasa abasirikale bamubonyeebonye owulira bakole ki oli yamusiba tekuliko kubonaabona just abeereyo mukomera paka lwanaasasula owulira okuba nti ettima bbi gamuno lekerawo okuba n'ettima yagaliza beera n'ekisa olabe ekisa kya Katonda. Amiina. Ojjalabe ono n'amutwalamu n'amukwasa abasirikale bamubonyeebonye ojja kulaba ng'obonaabona buli kimu tekitambula kyo kiri bwe kiti kumbe olina nawe gwe wakwana okukwatirwa ekisa kati otandise okubonaabona osula okaaba kino kiri n'okaaba bw'onootegeera nti ekisa kya Katonda kirina okubeerawo olina okukolera abalala obulungi naawe ojja kukola bulungi. Amiina. Kati ekiringa tujja wano bwe lwakubiri ne tubaako akasente ke tuleeta omuntu asobola okugamba nze siriwaayo yadde 10 kituufu totawaana kuwaayo naye n'obwavu bwanirizeewo kubanga womidde Katonda onoowamunaku kyova nange bwenzija nga nnina nga ntokola musomesa naawe oyagala omukama okku nkyayagala omukama mulungi nze kase nze neweema mpulidde buwulizi nga eddoboozi linga mukama zolina z'obompa siwalaza kwata bukwasi nga nteeka mu kibbo ogenda okufuluma kumba amazike gakulinze musomesa bw'otagafuna mukama alimba luli boolo ndigafuna bwe mba sigafunye wano ku nsi nnaaba netegekedde obugagga bwange mu ggulu ne ŋŋenda nga ndi mugagga naye waliwo omuntu ddala weebuuzeemu singa sente z'oteeka ew'omukama ezigenda okuzimbira ennyumba mu ggulu mw'ogenda okubeera togenda kuzimba ya ttaka ggwe nga ate ya ssubi omukama mulungi ng'amazima sente z'owaddeyo sente zonna z'owaddeyo nga zezigenda okuzimbira ennyumba mu ggulu wanki nga zezigenda okuzimbira ennyumba mu ggulu ogendagendayo ojja ssula awantu awatategeerekeka mana ekyokulya oba tokiraba kubanga watereka ki ntono bw'oba oba omukama weera ddala naye ajja kukuweera ddala. Omusajja omu yawa obujulizi yali asiika paani n'agamba mukama eky'ekkumi ngenda kukikuwa kyonna ekiva mu paani ng'ajjako eky'ekkumi mu bujjuvu bwakyo n'akimuwa. Bwe yakimuwa bizinesi ye n'egenda ngigaza n'agamba mukama kati sigenda kukuwa ky'ekkumi ngenda kwongerako ngenda kukuwa 3/3 bakiyita 3/4 ez'eky'ekkumi gye yakomanga okuwa omukama nga bigejja nga yeeyongera ng'abadde atunda wano paani ng'alina n'awantu awala gy'amutunda n'agenda ng'agaziwa ng'agala naffe eno tuwe n'agenda ng'agaziwa nga n'abakozi we bali abakola ki abakola ezo fulangi paani ng'alina nnyingi nga n'abakozi abamutambuza mu bokisi ze balina ogitwala n'alinnya n'ebweru nga gyamutwala paani nga muno bukya basiika paani oba eky'ekkumi bakirya simanyi omukama mulungi bw'olaba nga bizinesi ko tekakula wali badde obala bulungi amagoba agava mu bintu ebyosuubula n'otoola eky'ekkumi mu bujjuvu bwakyo n'okiwaayo omukisa mukama gamwongeze mulabe we siibunduggule omanyi kye bayita okubunduggula ekidomola kyali kibunduguseeko nga kibadde kisalire kigwa ne kyebunduggula okwatamu epipa nga yagudde ne yeebunduggula okwatamu
kalina omukama bwatyo bwakola kubawa eky'10 mulimu abagamba nze siwulira kuwa kya 10 nze sikiwulira mu mutima kituufu n'oba tokiwulira naye teeka kati ogula sabbuuni buli muti gw'ogula guliko omusolo gw'omukama oguwa asobole okukugabirira ogwa Kaisaali oguwa naye ew'omukama bali gulinnya n'okulijnya naye ew'omukama nga bwe kyali bwe kiri era bwe kikyali tekirinnyangako ti ate bannange leero saagala kya 10 njagala 20% yayagala 10% nti ate njagala 20% 20 yayagala kya 10 kyokka 1% 10% 1/10 omukama mulungi gyayagala yokka omukama mulungi tagambangako ti njagala half ku kye10 nti 2% 20% eyaba half. Amina. Ofunye amagoba ga 10 kwate 10 okimuwe mugaye mukama webale wampadde 10 olwenda lwange naye maama nnyabo kati ni mukama nfunye emitwalo 2 kusoma babanja emitwalo 2 singa tozifunye walibadde osasuzaayo ki yakebbirize obatwalireko ogumu 8 bagambe 2 zikomawo oba ogumu ekitundu ogambe n'atwalayo 5 zinakubula nga omukama muwadde ekiki omukama mulungi. Amiina. Tuufu tunaalema bwerere kuwangula naye ye omukama ayogedde naffe. Omukama mulungi n'amukwasa abasirikale bamubonyeebonye okutuusa lwalimala okusasula ebbanja lyonna anti ekyamuleetera okusasula ebbanja eyo lyonna yeeyisa bubi yasooka kugwa munne mu malaka si kugwa mu malaka n'amusiba gwe babanja akakadde agudde gwe babanja emitwalo 10 amutuze adde amubanja akakadde teyamutuze yamusonyiye gwe maama talina kisa yeewuunyisa. Amiina. Gw'obanja omutwalo agukusonyiye gw'obanja 10 omugudde mu bulago pa 10 lwange abaana tebalina kyakulya mpa. Omukama mulungi kati akasembayo tukawulirize na bulungi kaakano kagamba bw'atyo ne kitange ali mu ggulu bw'ali bakola mmwe singa buli omu talisonyiwa muganda we mu mutima gwe. Kigambo kya Katonda. Omukama mulungi bw'ogaana okusonyiwa ne bw'onoogenda mu penetensiya ovaayo ng'obonaabonedde buki bwereere. Ovaayo ng'obonaabonedde bwereere. Kyali wali kisingako n'osooka otuula n'osonyiwa naawe omukama alyoka akusonyiwe. Amiina. Kubanga bw'oba n'oba wajakalanye n'omuntu n'omunyiigira ng'olina obusungu walibadde osooka n'okulinda ekirabo kyo nga tonnakireeta mu maaso ga mukama n'osooka otabagane gwe wakyankalanye naye n'olyoka okireeta. Amiina. Somesa olwaliro bizibu naye ebya bulijjo byebyago naba nayo bizibu bwekya tubagamba okusaba oyinza okwekanga wano era waliyo abaddeyo ne batatwala ssaala paawo tewali aweza ssaawa dakiika 3 15 10 ate bw'atwala okimanyi bw'oba osaba nga olowooza osabye ebbanga paawo oba osabye katono oyinza n'okkebera bwoti ku ssaano kale mbadde manyi nsabidde dakiika nga naye sikyali dakiika 10 bwe ziti. Amiina.
wetwala essaalo gawe mukama olwale enneema ey'okusonyiwa n'okugisaba. Amiina. Singa ffe abali wano tunaakola omukama by'atugamba, ogenda kusobola okukyusa abalala lwamu baleete wano. Kisoboka. Omuntu okumusitula n'omuleeta bw'oti, oteekwa okuba ng'okola bulungi. Era nga naye akwewuunya engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo. Omukama mulungi. Naye nga tonnaba kukyukamu wadde n'aka, tojja kumusitulayo. Aganda naawe atambula siraba. Lugambo lwakusigalamu okuyomba kyekyo bw'ovuma obanga gwe bataddemu amanda mukamukalakaasa. Amiina. Kati twetaaga ki? Tulwane okulaba nti byonna bitambula bulungi. Soma kitaffe ali mu ggulu ng'egyebuulirako. Tugisemu mutuwulire. Ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Okawulidde? Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe nga kitegeeza olina okusonyiwa. There is a condition. Waliwo ky'olina osooka okukola kino kikukolerwa. Amiina. Mwana gwe yoza sepiki eyo bw'onomala ojooza ng'ojjanga nkuwa emmere. Kituufu. Bw'atajooza anaalya. Mwana gwe genda ku luzzi bw'omala okuvayo yoza amasowaani tulya emmere. Gaana okugooza n'amazzi leka oganona. Tulabe oba tunaalya. Omukama mulungi. Omukama mulungi. Mwami lekawo ssente z'akameeza zenfumba emmere tulye. Bw'oba toziriiwo tosuubira mmere gisangawo. There is a condition. Kitegeeza gujja kweyiiya ofume n'amasepiki ogakuube gatukule, olagire ddala nga n'ekyoto kola obulala afumbira wa neiba kifaanana ekitannaba mu nku. Alabire ddala nga tonnakitakula namu. Kino ekyoto kyagenzeemukko ku muliro. Akwatemu temubuguma. Akola atya temuli. Omukama mulungi. Ate kyo abamu kyakola akola eki ayoolamu evvu neiba nga teririimu. Kati bw'amala ofumba nga nalyo aliyoolamu. Omukama mulungi. Waliyo k'okulya walese mmeka? Ofumu tebutabuse. Lwakulekedde omutwalo wamulisa katunkuma. Omukama mulungi. Juzi nabagamba wano mutetenkanya abasajja abo basobole okuvaamu ssente. Bw'ofuna yawo olabe awali obutunda mukamulireko anyweko. Amiina. Nze kyekyombagala kiki ebintu tobikolera maanyi ga mmere. Osooka okusabira omuntu okukyuka si kyangu. Lutalo. Eri kirema Katonda okujjako nammwe okukkiriza kwammwe kwafumaafuma dda. Kwafumaafuma dda. Omukama mulungi. Kasita okukkiriza kufuma. Okukkiriza okassa kufuma bwekutire kubanga ne bw'osabola ate kikyasoboka. Ebyessaala biveeko. Naye kasita omanya nti kisoboka, sigala ku ssaala, omukama ajja kukola. Ewo kinaatwala emyaka egi ajja kukyuka. Omukama mulungi. Gwe manya bwe yali akyakwagala biki bye yayagalanga, naye kati naawe wabivaako n'obikasuka emuguluka. Omukama mulungi.
kayigende muguluka gye wabikasuka bisigeeyo bikomyewo amusomesa agatuzza mabega kituufu yobola mukyalo wanagana buli kaseera musomesa tunaalaba agago kituufu amiina ate abaga akatulinde naawe oba ngenda mu busaasiro doodi Omukama mulungi kyasobola okwewaayo gye bali abantu ssebo abeewadde eri omukama nenga mukama yadde kino kyaliwo ne kiro naye nkwewadde nzenna n'omwoyo gwange amiina waliwo omwana omuyanga ye musomesa nina abaana bange sobola oyingira obusisa ne mugamba kati gwe oyagala kudduka buvunaanyizibwa amiina omukama mulungi ate obudde bwonna omukama asobola ddala ddala okutuwanguza bannange omanyize buli muntu kyakola kindaga kyali ku lw'omukaaga nali enamayumba ne mbagamba nga bwe mbagambira ne bakuba engalo ze zimu nga ze mukubye wano ne mbagamba omukama w'olemeddwa omuwa engalo ezitegeerekeka kiki kyogenda omuwa ekinaamumala yaa munno obukodo walira n'engalo ng'ate ozirina essaala egaana engalo zigaana obanga mukokoonya naawe kyobola abakukokoonya oli n'agamba nja kukuwa n'omugamba wansuubiza sinaakufuna oyinza obutafunira ddala amiina bw'oba owa omukama muweere ddala bw'oba ati toyagala muwa tomuwa amiina ebintu bya kookoonyo si birungi amiina kyekiringa omuntu n'agenda okusibya wabala omusembeza n'akola ati weewuunya lwaki wafukamidde lumu ne bakuwanga ofukamidde amiina nosanga akaana siyotano nnyabo kasaana mugere ne kabuuka ne mu bbanga ne kalyoka kategeera nti bw'oba toyagala kufukamira bw'osalomu ng'oyimiridde tumanye nti gwe wajeema tofukamira amaviivi go gakuluma omukama mulungi omukama mulungi bw'oba owa Katonda muweere ddala kyobola nze ng'aba abantu naye kuba kwatula ng'ozze wano yatulya ddala ddala ng'omanyi kyoyatula okiwaani eyakuleese bwe tubeera eyo gye tubeera tuleekaana n'oleekaana n'abaana ne baawa omukazi oyo aleekaana bw'aba taliiwo omuntu awummulako era babeera ne bagamba omukazi oyo gy'ali ennaku zino nga tetumulaba mwana gwe suka omuwulizeeko ddala gy'ali amaze ennaku 3 tali amma kituufu akatundu kano kikaba kasirise amiina 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 bw'ojja wano nga bw'oleekaane bw'oba oleekaane alo mukama kino naye agambe mutuufu yadde aleekaana ne wano eddoboozi alikozesa n'alimalayo nze linsobola obutaleekaana nnyo nenjogerako mpola mpola nogabambi omuntu ono ataleekaana nensanga eno zidde okunywa sifaayo oba ddamu oba ffu oba liddayo lyonoonese oba liddayo ddamu omukama waali alitereeza mulinnya eryani mulinnya eryani amiina ligamba munno onookola obulungi